This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. $2025. What a year. According to what I see in Zombo, there is no any musician say no. Balanga mujabu nyambe. Omukazi yantomera. Mutiaba fucking shit. Fucking asobina. Fucking shit. 2025. What a year. Embolo okuba yali ezzeemazeeko yasiba omuntu ku eddiba ne liva ku magulu g'emabega eno bweriti Nyoko maza water maza njuki moto pro ne Kasuku pro vega ndi mukulu nenkana nyoko olinga ebyoya zefa mulumi mungu sate mudwaji node mugamba tipa mukama fadange ai mukama katonda sebavuga eyobobula 2025. What a year. Kampani egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde amasavu ga Ssekukkulu nga bwe tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo aba Honest Estate Developers bakusaliddeko ku assets zaabwe zonna ebitundu 5 ku buli 100 beddu era nga ofa eno egenda paka nga 10 January 2026. Jjukira balina ettaka ekiwenda ku Gayaza Road, ku Namugongo Road balina Essonde n'Emisindye, ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 ne 7, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Nampunge ne Gobero Muguluka. Ku Lwentebe balina Zero Phase 5, Sisarutaba Express Highway ne Nakawuka, amasannyalaze n'amazzi weegali ate ng'ettaka lyabwe lyacapa mu ngalo. Jjukira balina n'enkola eya kibanja mpola ate nga n'okulambula kwa bwereere. Honest Estate Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Mankesho okumpi ne roundabout ya Aga Khan, oba tukubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331. or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko ndimbuzi ndiyepo ana bubura babaddi abakyala wale somwiro mbenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangalie ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuli ku wata ya 2025. Era nga ekyenjawulo ekiriwo leero nina my brother Sendi kaddiwa
What filming Dekano nga yakava mu Dominican Republic. People are enjoying life. They have money. He went to attend his nephew's wedding and spent a full week in the Dominican Republic and is back. Welcome back, sir. Thank you very much. Yes, how is the Dominican Republic? Walungi. Basajja bo tourism bali serious. Yeah. I wish Uganda esobola okusalawo nefuula Kalangala a tourist hub nga bya bulambuzi byokka byebiri activities baana beach ate bagayi bali balina ekintu kye bakola bo beach omusenyu is public land kati omuntu ava eno n'agenda ku beach eri n'otambula n'ogenda ne ku ndala yetuwa ne Uganda Jenkins ewe asibayo eno n'eno oweri takutula n'oli n'agenda naye n'asiba wali nendoza waliwo enteekateeka okukyusa kulanga kulido okuva kulido noyitewa codate boat na plani weeri okufuulawo wonna wonna nga bw'okigambye Dominican nti otambula butambuzi n'ogatta naye kozi n'ekirala kale kyo kikambiramu ekintu kya sex trade njagala e Uganda kyendalabye eri njagala e Uganda omuntu akeere oyagala ba legalizing sex trade mu Uganda waliwo gayi yakireetako ko wano ne bamwambalira nnyo but I think our society is ready to move that direction. Ne cultural values zaffe zikyaccommodate tabbu eriwo mumanyi nti spa nyingi wano mu Uganda bw'ogendayo oyingira bwoti waliwo spa kyanyamba nali ne mukyala wange ng'ayagala massage nangamba bamulagiridde mu bakyayina bakola bulungi massage ne tugenda ku Acacia Avenue awo kati ng'asigala mu mmotoka naye bwe nayingira abawala ne bavaayo ne beeparadinga bwebuti ne ngenda ku reception ne mbuuza nga tewali ne nvaayo ne ngenda awala nagenda bugolobye era olwayingira abawala ne bavaayo ne beeparadinga sex trade is around naye abantu abamu beefula nti tebakiraba genda ku popopopaka kwekereziya erubaga abawala be bali bayimirira beetunga genda okuva ekibuye paka ebusega abawala be bali beetunga genda mu mabaala mangi abaana babaamu era nga bw'omuyita n'omugamba timeka addamu okitegeera so legalizing it actually ejana kuchia genda ku speak genda kwetolola Sheraton Serena lwakati wano ku Sheraton baba gobawo olwa State House ne ku Rock Gardens genda ku Rock Gardens olugudo olwo lwonna abaana weebali so society yaffe erina okukola ki okwadaptinga so you believe there is money to make for the citizens and the government? Definitely government ejja kufuna omusolo ate n'abaana baberenga tebali mu mbeera ya kwekana kulusanyizibwa ba police manizibwa ba police baba bayisaamu eggaali ebbeeyi erinnya andi babagenda okubakwata basasula in kind bakazi bato tebaba na sente kati tebalinawo kye basasuza. Jenkins Mukasa. Yes sebo. Buuza kuba tulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba n'abawuliriza ku Kasuku Live tutuuse olwaleero 2025 wrap up. Tugaye mwezi gwa September. Okagwe tuwawaako wano. Okagwe tugenda otunuulira wano. September ono yalimu action. I think it ushered in omwaka eno gye guggweera. Okusookera ddala twalina Shamim Malende ne Bawe. We had a break up. Shamim Malende batugamba avudde mu nnyumba. Smart omusajja asigaza account. Jukira at that time we are in the heat of the moment. Nupu ya card ya nupu sorry. Ngekutte akati. Abasajja nabo batukwatamu awo. Kadi nefuuka kadi abantu ne bakola emirimu. Ne Malende yamala n'akafuna. Malende bamuwa woman MP. Omukyalo oli ne bamuwa Machije West. Luyirika. Zahara. What do you make of that story? Story eyo nze nalaba nga oba byali tebyetaganya okujja mu mawulire. Because abantu bangi
baawukana every day. I don't know why in this particular case kintu kyabubujja nnyo ne kigenda out of mu matu g'abantu. Nera nga bwe kyajja bwe kyasirika kati gwe oli wakyali yakyogerako. So ndowooza oli bw'ayawo issue kejje yaliwo oligamba nti yantwalidde ebintu byange. Oli n'agamba nti ebintu twabikola wamu. Awo simanyi oba kyaggweerawa. Baabitwala baabigabana oba omusajja teyalinaamu bintu. Yatwala butwazi. Oli yatwala bintu bye. Omukyala yatwala ebintu. Twala mu kisa guno okubanga neetondera abagoberezi bange bonna abashami mu malembe okuba nti awantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange. Peegi yange eri official eyashami mu malembe ya bluti yawambibwa. Emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa. Emmotoka yange Super Custom UBD 855N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabibwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eyashami mu malembe PSQ abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Era ng'essaawa eno ndi mu buwambe. Omukyala yatwala ebintu. Nze nsuubira nti ekyaleete Sageyo mu mawulire Shami yali kaadi eyaleeta obuzibu nga yeetaaga publicity kano kamugguse wali. It is a two way. Either yali yeetaaga publicity eyo oba nga be yali akompitinga nabo ku kaadi baagala omudiscreditinga nti ono tasobola. Olaba yakyankalanye n'omusajja n'asiba n'ebintu byonna mu nju n'abitwala. She has a disorganized home. She has a disorganized home. Kati olaba home erimu bantu babiri yeemulemye olwo constituency y'abakyala bannakampala bonna. Tugambe nti n'omusajja yali funded okupika ekintu kino. Bano abamulwanyisa bayinza okupika kiri. Bayita wali. Era omusajja n'avaayo ng'ali disgruntled. Naye nze eva mu split yonna mba njagala ebeere amicable. Era nze siwagira muntu avaayo kugenda mu mawulire. Awo omusajja bwe nnamu obuzibu bwe naye kuba yavaayo n'alajja naawe yogedde biki. But as a man neera tewali yabiwulira nnyo ebyo. Okay. End of the day Shamim stay yasigala ali waggulu. Yeah. Cool. Okay. Then in that same month of September twalinamu ebivulu. Monji yalina ekivulu kye. Ekyo naliyo. Kira bulungi. Ekyo naliyo physical. Then Serena. Serena Hotel. America yalina ekivulu. Nakiraba ku TV. Omega 256 naye yakikola. Naye nakiraba. Tekyamuyisa naye bulungi. Then Kenneth Mugabi. Masi. Omwezi naye yalinayo show. Masi. Yes. Tewajja. Nali ngenze bweru. Nagenda ku Thursday I think. Then ku Friday nakola show. Naliyo nzijukira nnyo Shalom yazina amazina gali ge bayita Kafumula Mpawo. Roni yaliyo, Mutyaba yaliyo, Kenneth Mugabi werabidde nga Lian the artist
Yali Navio. Yali Navio. Ate Navio yajja mu October. Mbadde nzukiranga ye Kenneth Mugabe. Sakali Munji yakola production yali nungi. Feno ni yamukolera ku Serena. Munji. Banaliwa. Simanyi gye wali naye twaliyo ne Kasuku. Omusajja n'ayimbira ddala ennyimba. Ne gundi mukwano gwe yani party after party najja na kayija naye najja n'amuyimbirako. Yes. Share Navio ya Munji twaliyo fena. Yali nungi. N'akuba ennyimba bulungi n'ava gure najja n'amuyimbirako. Ne Navio najja n'akangamu awo preparing himself for his coming show. Nga yafuna abantu bangi kati I think he did well. Nalaba ba hip hop abonna. Rabana sigalamba banjayo. Sente za Kasuku Live. Ba hip hop abonna bali present ku munja abasinga obungi. Kale, that's a month. Olutalo fango ni ne Chameleon. Gwe ne Chameleon mufaaki. Tumaliriza awo. Efena tufa masasi. Yagamba afaaki. Gwe ne Chameleon buzibu ki bwe mulina? Okubanga saawa eno abaana bo batandise banoonya. Anoonya muntu. Ebyo bivijjemu ezo story. Teri anoonya muntu. Ati twabala bife ku kitimba. Muntu alina address. Ati kye nagamba waliwo olutalo lumunga lugwera mu comment kati gwe emisango gy'empangu de mu comment section omwo. Kati gwe omuntu kati yo fango lina kale ina ne walabika nti eri wano. Noonya kampu y'omulala nti yo wekibi. Flaga tena flaga jomene tena na simbo na joma nti bwensango no manya nti banafe we bali wano kati be bali kye nagambe nti waliwo abagoba obulimba kati nze abalete yo story tukolera bino bya mundongo tutangaze tiliagana na muntu tiliagana naji ate waliwo nze sitamanya okubulimba bufuke stanti bufuke business bakana ate tugende mu bato ayinigana ebinakola bitasi batolinga naye nakadongo kanunga kamirembe nze buli kaseera mbeera nsi lutandika Chameleon we yali ku comedy store n'ayogera awo byayogera ki olutalo lutandikirizaawo that eventually blew full throttle wabira be byaddakaawo. But it was more of a war of words than action. Tekyatambula nnyo. Naye nze nsuubira mu kulaba okwange waliwo yali alina azanyira ku kapiralite ya munne. Waliwo yali ku luseke lw'omu ku bo. Nga oli yaŋŋamba issue yali ndowooza era kigato yaŋŋamba kapiralite. Wajukira at that time Alien Skin yali ku kiddo kya bebe kulwa era nga alabika yagenze wali campaign trail egenda tandika tena tandika okwera floated ngani bebe takyayimba nnyo ali mu management kati ngono Alien yagenda okukola ki okwa face yeki kakati nga bwabeera face engeje batakolagana ne Chameleon kapiralite ya Chameleon obojikoze eki ojinyizemu so wali utalo Chameleon nga yagala na yetongole nga independent supplier according ga ibwe ngamba kwe kulanga aliye kute Scorpion Shaba alina routing ghetto okay oli yali ghetto master nga bwalabika ne neeyisa muntu wa ghetto kati nga waliwo okulwanira ani ana fronting wa ku ghetto kirabika otawe lwali lwetololerawo neje kyaggwera ngate Alien Skin avuddeko ku campaign trail n'abalekera ekya ate Chameleon naddako olutalo ne lusirika so kapiralite olwagita olutalo ne lugwawo it was the cause of everything. That's a month September twalina embaga ya Irene Ntale yali awedinga bawe Kalibala they got wedded ne intro ya Waikibenda yali wano najjera wano waliyo olunaku lwali lonsiseemu omuntu nayina okwanjula kwa cousin brother wange Kiyaga kwali Seetaawo ate nga nina okwa Waikibenda kati awo nebiryoka that day was
ate twava wano twasooka kukola naye kirungi byonna nti yo ever prepared oli ever ready ng'amanda ga tooki ate wasooka n'okola ku makya nejjukira nti atambula n'engoye ze mu buutu alina mu botiiki ye kasitalabawe ekisikosiko ng'akyusa ng'ayingira ng'akyusa lumu olyekanga eggunju buli mukolo ogujja n'ofuluma mu nsi n'engoye zaagwo nga box era omusajja omukulu. Congratulations, Waikibenda. The event was really wonderful. And congratulations, Irene Ntale. Bwe buvumu bw'alina ku campaign trail. Akola n'amaanyi Waikibenda. Anti alina omukyala ewaka nalabe bamuyingira yasubmitinze n'agamba nti ye we bamuwa ssente wajja owagira nange ndowooza kyekituufu naye munnange lwaki ogenda gye batakusasudde nga naye ennaku zino kati abantu bonna kasita baategedde nti bw'otaviirayokko ku baana bano bavuma tofuna mirembe buli afuna omukisa kati avaayo abantu bakambwe muntu omugambayo akantu kamu bibiri n'avaayo full throttle yeyo embeera nga bw'eri awo. Then twalina BBC sex trafficking documentary eye Dubai twagenda okumala ng'omukulu eyakirimu wakati nga bagamba mu deportinze bamuzizayo London which was not right. tekyali kituufu. Documentary eyo bwe nagenda e London guno omulundi ogwasembayo wano mu November nafuna omukisa ogumeeting omwami oyo Abe. Yes. Nentuula naye unfortunately yagaana okukola interview okulabika mu kamera. But wano mu Uganda Kagolo and mu Women Company Advocates particularly Kagolo be balina omusango ogwo. Then aina ne ba lawyers bakozesa ebungereza they wrote an intention to sue for the BBC because he has information all of it. Emu yajimpaako wano nga andaga ebintu ebimu bye baamuwaayiriza but in Dubai he was cleared. But nsaba kubuuza in his sayings bye baamubuuza ye n'ayogera mu kamwa ke yabyogerako ki yagamba si bituufu aba yagijjako yagidiriitinga nzizino wano sitwaleze zonna weziri ebintu byabiyina wano ndowooza obiraba ne messages zizo his stuff is well documented. Zino audios z'abawala be baali bagamba nti yagira ki kati yagamba kati nga boolaba ngenda ku example best hotel tekiibeera ewala nnyo agamba yayina apartments ze kati nga gwosobola ozipangisa n'okoleramu kyokola ki kyoyagala oba okitegeera. And that is exactly what happened. Now these girls could rent out the apartments and they engage whatever they wanted, but about BBC aina trailer messages when they are trying to persuade him okuba nti yaleeta abawala abo, which didn't happen. Okitegeera ye bano yabagambanga nti nze abawala mbamanyi mbalaba wano balinga abeetunda n'enamba zaabwe ziizo bemma mwagala mwogere nabo. Kati ng'ate aba BBC baagala ono alabike nga ya connecting abawala so that their story is okitegeera which didn't happen. Oba otegeera yeso kachola nti bukiripu balina butini ka a few seconds okumulaga face kuba yagamba ayina emirimu gye gyabeera akola kati wabeerawo nsonga wakyalina otutuulawo nga Sendi oyagala omuwala oba okitegeera kyeggamba. Yeah, but he's going to naye nze kwamba kimu ekyannumamu we Dubai abaana gye bali beetunda ekyokubiri abaana abamu babeera trafficked. Yes. Abantu bajja wano abaana n'amugamba waliyo omulimu X kati agenda okutuuka eri ng'akutwale teri mulimu
nga oli akwata passport n'agamba nkusasanyirizaako $3,000 njagala sente za ruumu yiyo bantu bangi babikola wano nina n'abantu bendaba nga babuvunaanyizibwa naye ng'emboozi ze tubawulirako bye balimu naye kati eyo story yatukola bubi nti ate eventually ebizibu kati abannayuganda bye bayina e Dubai saawa eno okusaba visa n'ogifuna omunnayuganda yakute wansi ne wegenda ogezeko okusaba eyekkata nze kati akubuulira wano I have a testimony nina omusajja ali Dubai yampeereza sente naŋŋamba goba kubya visa ojje muwummule wano nina ebintu bye namukolera through the year nankwasa n'omuntu bulijjo omukyala abakolerako all those things nenteekayo visa yange n'ey'omukyala application and no they denied it ate mukyala wo muto abakubanga ayiseemu they denied it era nali ngambye Sadi niga nti nzija baagala 5-6 kudda waggulu abantu emyaka oyo abeera takyasobola wali mu kisaawe naye balina ne kye baŋŋambako nti kati enaku zino basaba olina okuba obateekayo ne bank statement n'olekayoko ne ku ssente bw'oba obuze ezinaakunoonya ezo zirina actually kyoba okola baweeyo omutwalo. I think we didn't go through that whole process naye nze omukyala ye bw'atyo bwe yaŋŋamba and well Dubai yali yafulumya ekiwandiiko of course abantu bane bagaa si bituufu but I think internally that story abantu bagamba nti ensi z'abazungu ezo because I think the procedures of visiting them bogenda mu UAE they've tried to do a Disney World of their own. They have the Warner Bros Studios, Baina Formula 1 gundi ene ya Ferrari. They are doing so much, kati they are offering the alternative nti eyandi agadde ogenda America and the process is kind of hard for you. They try to offer you an alternative. Nagenda Atlanta balina aquarium yennyini nga bweri Atlanta bagisitula eri Dubai kye baakyusaamu nti wokuwe ya mitemu Atlanta bano ne bakizuula nti abantu bwe babeera abangi wokuweeye bakalubiriza bo ne bakola bbiri naye ebyennyanja biki byonna nina gye nalabe Abu Dhabi. They also have that aquarium. Yes. Najiraba Abu Dhabi. It's a very nice place. Baina na wali casino. Bipingwini babiyina. JBD. Then you know all those other. Nena fe wane Uganda batuterewo ekintu ekyo sikizibu. Botanical garden yeyo kakati eri kyina kyama. Eri aide eri awo. Batukolemu aquarium bagitwale bagiteeke sese eberenga tourist bwajja. Ayino genda yo. Byonna bisangayo. Oba gitwale dale Fort Portal kuba ye tourism city. Nozo kiraba. So options that is from some people's explanations they say the reason now why omuzungu agezaako okupainting that picture of Dubai baagala kulaba ngeri gye bagifukamizamu kona ddala okitegeera bano bakuba Dubai. That is what some people say. But unfortunately kambabuulireyo kino awo ekyo kye bakola kikyamu kuba ate ebyo abantu bye baagala ekimu ku bintu ebi omanye Thailand waliwo akafa bakayita papaya oba pataya ndowooza abasajja abazungu abaliyo abasinga abali retired babasanga n'obuwala obuto kyekibatwala kubazzaamu musaayi. And mu America and then the UK this year by reporting I think around 20 celebrities have left the country for good. Ne Ellen Indoza yavayo mu America. She relocated to must have been over UK or one of those countries in Europe. Ellen DeGeneres. There are celebrities now who relocated to Dubai. No. Then Musemmath Stasha Mayanja
bam unveiling anga president wa Peasants Pataya. Sorry katono nnyo. Ekifo kirimba den kinoonya wano bagiyita Pataya. Ka town yako. Kali Thailand. Kakabi. Yeah. Mukasa. Station bam unveiling. You know it's something that shocked all of us. We just woke up one day and we are seeing station. Nkowola abantu mu bitundu ebyenjawulo mu sectors ez'enjawulo abavuzi ba boda banyinaze abavuga taxi bamaba banga bali mu butale abafumbi b'emmere abatembeeyi abalunzi abalimi abayimbi abavubi tumaze ababoda n'abamalizada tumaze ebbanga ddene nnyo nga tetufiibwako nga twerabirwa naye Mungu atujjukidde n'abaleetera omukulembeze nze siri mufuzi ate sigenda kwerabira gye nvudde nze ndi mwana wa mukatale ekibuye mumuwadde party number alina experience emala to run a full political party to head it abere nga head wacho president then tugenda okugira nti atagenda kujja kuba president agenda kujja kuba MP Central tugenda okugira bwetuti nti tumugobye out yaliko bamulaba ku stage za NRM kati kwa ngayimba azina ne tuddayo wali anteera ewa gundi musajja fe waiki benda she's being paid to do that service exactly eno Peasants Party teri bulungi ki nkalo so mukazi kayeye jukira yakadda yali yagenda Canada akomyewo yeta okwetereza kakole afune sente bino ebya party bade byamuwanvu yabimutwale wala era ekibina nakibalekera kati Robert Kasibante ya China owa Victoria School of Beauty ye presidential candidate era atambula atalaga Uganda ne ebiseera ebisinga abimala awuma ano Kasibante mumuze manyiga bagamba nti President Museveni ali Nwoya Robert Kyagulanyi ali Ngora Mugisha Muntu ali Sembabule Nandala Mafabi ali Kalangala Mubaraka Munyagwa ali Kasuku Live ali Baga Robert Kasibante lera umudde Munyagwa tayogerwa ayogera santu katono ate 2026 tugenda tandika oyola obuyozi abantu ogenda abakukanyuza ebweru wamuyagweyo wali omusajja wange gwempagira ani bamuyita General Moses Bigirwa era abantu alika muri awo baba abana abasoga abekamuli Moses Bigirwa mumulabiranga ddala then mu September era twafuna story ya Geoffrey Lutaya ne muwala we Nice yavaayo n'omwana n'ayogera sente fi endabirira yali ebulaabulamu kati era ambazaayo wali Nice oyo abadde katabula jjobyo ever since bwe yalaba Geoffrey Lutaya ekisooka Nice ye yali azzenga ayagala kufumbira era kimye bufumbo ekitali kibi nga Geoffrey Lutaya obufumbo tayagalanga kwera teyayagala tu bagenda mu kooti Geoffrey omwana yabadde amulabirira Nice yateekawo embeera ne batuka okutwala Geoffrey Lutaya mu kooti kati kooti neesalawo ssente we ziba ziteekerwa Lutaya agenda okulaba nga waliwo amalyansimbi naga nti nsaba ssente nzitwale nga nsasula essomero direct era ng'omuntu omugumu yenna kooti n'ekikkiriza Nice kwe kuvaayo omanyi omuntu ng'osasudde $1,000,000 n'ekitundu nga babanja $16,000 oyinza okugenda mu mawulire eti omusajja tasasula fees okiraba so she was just being malicious ate naye kirala lwakuba nti kwegamba ne Lutaya mubimu ku byamunyiiza nga Nice mbu
alinamu banga akasagaza nga kwigamba buli amukoonako ku nsonga ya school fees essomero gyensomera ejjo baakubidde maama wange ne bamugamba school fees yateereddwayo ejjera ngende ensome era ku lw'ensonga eyo nebaza nnyo ddadi neyanziza nnyo okuliyo omulanga gwange nosasula school fees ndagenda nsome fees ekasasuddwa neyanziza nnyo kubayo sente nkimanyi enzibu yafuna kimanyi ekalubiriza naye mukama wujje mukama akuddizeewo neyanziza nnyo tebanenya nkiba kinajja mu media media enyambye nnyo kuba omulanga gwange tata wange aguwulidde era bemnalabira eno video ngenda bandi ku ssomero aguwulidde n'ekisinga obukulu andabeko bwenfaanana kuba nkimanyi adde akimanyi nti gyendinze muwala we namba tyamerani rutaya naye nga ndooza tamanyi bwenfaanana era negomba nnyo okubeera nga tata wange nange ajjako n'abeerako nange oba najjako okusomero nanjayako nga ku vidinga eyo oba netulyako akamereke kamu oba nga nyinako ekifaananyi nga ndi naye nga nkutteko kubanga oyo okola zino photoshop zenkola kubanga ndi muntu nga ankutteko obanga dedication eno gyebagenda tukala ku ssomero Boston High School Empala najja nange nansabeko nankwatako ng'abaana abalala kijja kunsanyusa nnyo ekintu ekyo nkyegomba nnyo kuba tata wange nkwagala nnyo era abantu b'ekyotera mbagamba tata wange mumulabire nga ddala mbasaba mumulabire ddala 2226 mumulabiranga ddala abantu b'ekyoterera lutaya jju sijja kwogera bingi naye but lutaya namusanyukirako nnyo ku kintu ekyo abantu baali basuubira mbu lutaya ajja kwegaana nabo batamumanyi oba biki he stood like a man ne lutaya we yayikalya nice yali teyawasa dda baali bakohabitinga tebakohabitingangako noŋŋamba yali akohabitinga na Irene yayita namuwasa so ng'akyetaya nga kigottantula Guardians. We had one of the big stories of the year in this month. Actually, the stories on these are in Nene. Irene Nambiru yafulumya akatabo My Mother Knows. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge biziremu oba kuba essimu noti 779 noti nyemunya oba noti 75 noti 74 noti 292 tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. And the world was locked between supporting her to come out and say what she said and criticizing her for coming out okwanika maama we. My Mother Knows lwaki wakituuma ekyo ye lwaki kati lwaki kati kubanga abantu beebuuza ebintu kale obuntu butono nnyo gye buli naye mmwe abasinga ate bye batalaba ku online tebamanya nti nze eriyo ebirala ebintuukako mu bantu abatali ku mikutu n'oyite n'abantu ne bakulangira gwe okola booti maama gwe okola booti bino gwe okola booti famire ab'emikwano n'ab'eŋŋanda ab'ekika ne bakulangirira eyo naye nali nsazeewo nti kansirike nabyo kubanga ono maama wange mbyogera ntya ntandikirawa n'ogenda okulanga buli kimu ogenda okulanga buli kimu akimanyiiko kwe gaki ekisinga obubi betrayal n'osirika kyesikoze ogenda okulanga bakoze olukiiko n'abantu abalala famire oba baganda bange ne boogera ekintu kyonna kyonna ekibi ekyatuusewo ne bakuba olukiiko mwamulabye anti yeefuula kino kuga ebintu bakuŋŋaana n'okuŋŋaana n'ofuuka emboozi naye kati lwaki kati essaawa eno nagenza okulaba ebintu ebindi nabotolangako ebitono wadde nga soogedde ng'olaba abantu bangi nnyo kibayitamu nayagala mpulire ne ku bantu abalala kubanga obutono ennyo bwe nagezangako oba okwedifendinga nga abantu bajja mu inbox oli nandaga nti ntegeera ensonga yo nti naye nnaye ffenna bye tuyitamu stories ng'abantu ze banyumya ziri incredible kwega nzibuzaako kkiriza naye lwaki nzikiriza kubanga nange nina byempitamu omuntu mulala tasobola kikkiriza kati of course buli omu ayagala awulire ne side endala era nandyagadde nze buli gwe njogerako mu katabo aka ayogere side ye bwe mbanga
n'okuŋŋamba nti Nambiro oli mukyamo katukubulira amazima nkiwelcoming nandi agadde nnyo at least leero nkiwulire bangaye nti oli mukyamo okusinga okuyita eri okunvumira eyo oba okukakasa abantu ebintu ebitaliiyo. You remember that saga where she detailed everything she went through, her mama ite yamwagala from the word go to date. I don't know if they eventually spoke, but that was it. It was bad. Omanyi mama muntu ali very special mu bulamu bw'omuntu yenna. Kati tekyandisa kubeera nti ate mutabuka ne mutuuka ku level ya kuwansiganya bisongovu. Naye busaga eyo yonna njagala nnyo okwebaza maama wa Irene. Omanyi nti Irene oyo yakolako series ku Simba. Wolokoso oyo nga buli Saturday okumala emyezi ng'ena. Ngakuba maama. Nga bateekamu akanyomero. Oba bamu-interviewingira bbanga ki. Naye nga buli kaseera akanyomero kabaamu. Siwuliranga ku kigambo kya maama wa Irene. Paka kati. Ye tazzanga muliro. N'akatabo ko katambula kati sinakalaba. Awenabuuza Ntambi. Tekatambula nga bwe. Ntambi yakagula. Ntambi gwe baali bakawadde okukasomera abantu n'obannyonnyola ebirimu. Ntambi yali gundi. Publicist wako. Edda. Kano ketwali twagala mukole ku West Records. Okola audio version. Ndowooza ka Ntambi yali kuba agambye okukasomera abantu. Which means Ntambi y'omu abaali ba influencer baako. Era Irene yamuwadde ne interview ku Gossip Live. Lwakuba ino interview bajagiraba after but yesterday ku Friday bashootinze ku Gossip Live. Era nga batali katabo. I don't know. Ntambi tazzaawo ku channel ye. Manyi channel zirina ekizibu ennaku zino. Egira nekwegezaamu bwoti. Bw'ogikebbuka n'ogiyita togiddira. Bantu nno bangi channel ziba ogambye ani yagambye nti mutwala tegusuulwa. Yamuka eyagala kungwa mu ndagu. Emwegezaamu aba atudde wano n'enkulira. Nanga bakazookizire. Kale, so the other big story that happened this year came in this month of September. Full figure yakubwa. And in that same month, ne bamuwummuza ku salt UCC. Paka kati tebakomangawo. UCC erina bye yasaba. Esiye ku UCC. So what? Bagamba nasokera ku Salt TV. Niyita njija ku mukutu. Mala wano mwasamirira. Nemwogera bigambo bingi awe mula nsinga bawe mula wano. Nsinga abetungira kuna bajja ne bateka ku musoro we bati. Kuliko mwala mulungi nnyo ne musano kwa mwanyisa. Ajja ne yambula inna. Nadda musona ku. Nsinga moto akwata muwala we namukwata mu mbala kasona mujjamu ndawe yazona nakwata ku musoro. Ne namukwata mu sikati. Wano waliwo omuntu atawimula. Nsinga basenga ne bakojja bali kuna abogera ekigano kiswa kwogera mukamwa. Onja samira kukondira kamas. Nsinga bakojja. Nsinga abantu abakola sex live waleko kubwerere bwange. Waleko kubwerere bwange. Nsinga abana bemweta wano nga begase live. Nabega takirindi kuno. Todda mukumanya nakunjogera kwa komogera kunzo wakabi. Todda mukumanyira. Naye nze obaani siwagira kintu ky'abantu bavuma abantu naddala on air. And share yalingamu okuvuma kungi era kwe kwagiviirako abantu nga bakomplaining. Negwe wategera ebituufu ebyali okusheeyo. Mukulu ki gundi mukulu Senkubuge yali ku gundi kusheeyo. Senga onyumyamuko naye n'omubuuza watagwana. What happened? Kye nawulira awo, the story I had, Namere ndowooza be ba petitioninga UCC
about that matter. Ne biyingiramu nawulira mbu ne biyingiramu afande na Rweiso. Wajukira afande na Rweiso bamukyaza ku salt bo bennyini. Nana abagambe ebintu eby'okuvuma abantu si birungi. Kisubi namukyaza n'asuubiza nti waddamu okuwemula n'okuvuma abantu ye mwennyini ajja mwekolerako. Kati twaddamu olaba abagamba nti Nammere ne afande bakiteekamu omuliro. Simanyi bakituufu nawulira mbu UCC nebeera forced to wandika ebbaluwa eyo. Then they had promised November, I think 1st or 3rd, baali bakomawo. Era nabalako nga bagenzeko ku UCC, team ya Salt yonna. But I don't know how it ended. Yeah. They would rather make up ne batereera ne baddira ddala next year. Oba bakyali mpululu. Bayinza okuba bakyali mpululu. Oba nkati abagamba let's reorganize properly. Tukole come back with a blast in January. Omwaka guweddeko. I know. Yeah. Bwebaba bakudda banguwe omanyi abantu people kwigire move on. Kati abaali babalaba automatically basobola kubanga basigadde nakati bakyali awo batunuulidde screen ya Salt. Oyinza gw'okudda n'oza nti omunnyo ng'abantu bagamba kaamulali. Nga batambula. But that is about them going off. Dawuli abaganda wadde basome. Genda someyo kakosi ku campus. Something like that. Gundi omukulu w'ekitongole ekyo mukwano lwaki tomubuuza? Gundi Munyombi Tembo. Ani? Ow'omunnyo. Ow'omunnyo. Mwatabuka. Tetwatabuka. Era teri mbeera ya lubeerera. Kimala ne kiggwa. Tetwatabuka. N'ekyo nakyo naye sister ensonga zirabika zamulemu okukwasaganya mukoddomi we. Kwasaganya omwami. Nebamugamba ewanyu waawo. But then from that story, we have seen Fulungu bwakubwa bagamba nti allegations flow around Nammere yamukubye ne bagambako nti babayiseko ku poliisi Nammere ne yeetwalayo n'avaayo ne bamutegeeza nti awo tewaliwo akunoonya ne tufubutukawo awo ne bawera nja kulagako nja kukola benti nja kudda eno twagenda olaba Nammere ng'ayimiridde mabega wa speaker agamba ge maanyi ge n'eri side nga naye erina to date buli kimu tuwulira kiwulire. Twabaddeyo mu kkooti tetwabaddeyo. Twabazeyo tetwakoze bwe tuti. But ekyokuba gundi kyali kibi. Fulungu kyali kibi. But kansubire nti poliisi enaakola okunoonyereza okuliko okulusiivu. Kubaawo waliwo okulya n'okukombeso wa. Anti olutalo lwe bayita entalo z'abakirimaanyi. Buli omu alina mu maaso ye. Kati olina okufuba nnyo ate ggwe okulaba nti tofuuka muddo. Enjovu ebbiri we zirwanira. Wabeerawo obuzibu. Olina okuba very careful okubeera nti gwe tofuuka muddo. Kituufu. So that is the month of September. Era mwezi gwe gumu mpozi walagawa. Mochi. Kuba ku mungi twali ffenna. Ku mungi twali ffenna. Sho kijotali. Amawulire g'okubwa kw'omukazi. Mugabi tewaliiwo. Mugabi saaliwo. Anti Mugabi yajja 30th. Anti kye tuba tubuuza. Part of kye tubeta kavuze you traveled to where? Yebadde eri mu October. Manya kimu. Ti buli mwezi. Agendako e Bungereza. N'alabayo ekisaawe. N'alabayo ebisaawe nga 3. Then n'ayisawo emyezi 2. N'agendako mu Europe. Kati kuno yagenda Germany, Paris, Italy, Belgium. Italy yagenda ddi alaba egundi. Kalidde gundi Papa. Lwero Kyekimanyiza tuwaba ni mwezi gwe gumungi so the discussion ejja mu mwezi oguddako. September tewatambula. September nagenda September nga gwako. It was left with like 2 days. So discussion yeyo producer ate yagisindise. Kati ne kati batuyambye. Government nabeerayo like a week and a half. The government has picked a leaf from your good desire to see stadiums. Ne bakutera wano utatambula urugendo runene hoima. Bangambye bazimba ne Akibua.
abantu bebamu naye eriho bali mu kuzimba Akibu eri Lango wabwe eri Lango baggulu they are trying to Akibu yali mu Lango bali ba earmarkinze eyo stadium Akibu si yali Peche ndoza yeyo Peche Stadium Akibu Stadium oh bana bali mu kola Akibu Stadium bagala Africa Cup wana jira teri mu 2027 ngaba bikanyuze wala atwagala timu ezimo zitekerira endalo ziteke hoima endalo ziteke engudo bazikola road network agenda kubeteredde bwana de mbuziza kigato wa Kasuku wanabaze kulaba bisaawo does he have accommodation that fits his travel status nanga nti hotel goli sorted very beautiful hotels era tujja gendayo osoko ogiro kulabe ku bisaawo ndoza nkebedde wan ekirunja stadium eririra ekirunja ebisaawo byayo ebyawo wano Uganda na wabyagalo biraba antaja sangayo ugate ugate teyali naye mwezi ogwera naye ugate je yatuka muswabawo naye nosirikirira n'ogamba you're still enjoying nosirikirira n'ogamba musajja wange nga leero badde musuli kamoga yakwata ekyapa kyange n'akigattako akayiringu 2025 what a year. Ebyo ebinyebwa bye biwunyanga omukka oba ofuuye. According to what I see in Zombo, there is no any musician say no. Bananga mujja munyambe omukazi yantomera. Mutyaba fucking shit. Fucking asobina. Fucking shit. 2025 what a year. Embolo okuba yali ezzeemazeeko yasiba omulundi gumu eddiba ne liva ku magulu g'emabega eno bweriti Nyoko Maza Water Maza Njuki Moto Pro ne Kasuku Pro Vega ndi mukulu nenkana nnyoko olinga ebyoya Nze Paulo mimunguza ne mudwaliro ne mugamba tipa mukama badange ayi mukama katonda Sebavuga Eyobobula 2025 what a year. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala Werezo omuyomba enyembuto katonda ya kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangaali eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange